tegese ndibifuna tusengaso. Abaana ba Katonda Mukama waffe bazibwe okubanga tuli ffenna nate olw'eggulu leero ku programu yaffe enganze y'obunabbi era nga tulaba obusamize n'ebyo byonna bingira mu kusinza kw'Ekikristaayo Mukama bye yali amaze okutulabulako omulundi ebiseera biyise mu kuyita mu bannabbi abeesigwa. Nebaza Mukama kubanga kadde katambuddemu ko naye tusobodde okuyiga, mbebaza abasobodde okugumiikiriza abadde nange ku mukutu gwa WhatsApp nga tusharinga nti ngenda kutandika temweraliikirira. Mbebaza abadde redde nga mulindiridde, Mukama bawo omukisa n'ababeerako obutayosanga mugamba owange saawe namanyi ejja kutandika. Mbebaza alina bonna abafubye okulanga bawagyako n'akatono ke balina. Mukama abawo omukisa. Tugenda kubanga tutandika programu yaffe ey'olwaleero nga bwe empisa y'abaana ba Katonda. Tujja kufukamya tuweeyo okusaba nga ku mavivi gaffe. Mukama okusibamu ekitiibwa katusabe tuyoke tutandike. Katonda waffe ow'ekisa ekingi tukwebaza kubanga otukuumye lwa kisa. Twebaza kubanga bangi bavuddewo naye ffe okyatuleseewo olw'ekigendera ky'okulongoosa obulamu bwaffe ate n'okulabula abalala ekigambo ekyo basobola okukitegeera. Tusaba oyongere okutunyweza mu kukkiriza otukulembere okutuukusa olugendo luno n'afundikira nga tuli bawanguzi. Bonna abakuŋŋaanya okulaba pulogulaamu eno mbasabira omukisa oguva gy'oli, obawa omwoyo w'amagezi basobola okugitegeera ne bye tugenda okugaa bisobola okubeera nga bikola bulungi mu magezi gaabwe era bisobola okuteekateeka obulamu bwa ffenna otusenga tukwegayirira mu linnya eddungi Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Abaana ba Katonda tugenda kubanga tutandika mpozi nga sina kutandika pulogulaamu eno bingi bigenda maaso mu ggwanga era mu nsi. Abantu bafa ekyo buli omu akiraba era akiwulira. Abantu balwala, abantu babonaabona, entalo ziringa entalo. Naye tulina eddoboozi lyetuwulira eritukubiriza nti waliwo emirembe egigenda okutereera era they are fighting to restore peace in earth or on earth. Balaga balwana okuzaawo emirembe mu nsi. Naye mukwano gwange alaba pulogulaamu eno teri mirembe gigenda kudda mu nsi until Christ comes back, his second coming. Teri kigenda kuddaako kubaawo mu nsi. Emirembe gy'ensi eno egiteekebwateekebwa gya kuwakanya Katonda. Otubanga waliwo olimba lwenjagala ennyo oli mu kitabo ekyennyimba za Kristo ne mu hymn book olimba olugamba the coming king is at the door, nti kabaka ali ku luggi mu old hymn book. Naye waliwo ekitundu ekigamba nti look not on earth for strife to cease. Temutunulira ku nsi oba tumutunulira mu nsi kulaba nga ebutabanguko buggwawo, temunoonya kulaba ebyo temwerimba. Agenda maaso n'agamba look not below for joy and peace. Temunoonya ssanyu ku nsi kuno na mirembe, tebigenda kubaako. Agenda maaso n'agamba until the Savior comes again to banish death and sin. Bino bigenda kuba bwe bityo obutabanguko na ndwadde na kufa okutuusa Mukama waffe ng'akomyewo ku nsi omundi ogwokubiri okugyawo n'okugobaganya okufa n'okuzikiriza n'ekibi emirembe n'emirembe. Kyokka kye tuyindidde baganda bange abali ku pulogulaamu eno abalaba, temuddawo ne mwerima nti tulina kye tulindirira ensi etereere etebenkere. Tekigenda kubaawo. So baganda bange abala pulogulaamu eno mbebaza okubaako nga mulaba. Mukama bawo omukisa. Webigambo bye tugenda okuba nga tuwuliriza akaseera kano eno we mutumala obiwuliriza ena kubanga neyongera okuba nga tuweyongera maaso n'okuyiga. Saa tugende ku lutimbe tulabe pulogulaamu tulabe ebigambo bino tuyoke tweyongereyo n'okuyiga kwaffe. Tugende ku lutimbe tutandike wano olwakadde nakatambudde. Katugende ku lutimbe tutandike baganda bange pulogulaamu yaffe eno kubanga akadde nako bwe kati wekagize. Mpozi bwe tugenda mu maaso nga tulaba ku lutimbe tulaba nga n'amaloboozi ge njagala tuwulirize
n'amaloboozi genjaga tuwulirize tulyoke tutandike oluvannyuma amaloboozi ago tugawulirize tulyoke tugende mu maaso. So poverty is over. The days of lack is over. The days of suffering is over. The days of you thinking about poverty and curses is over. There is a grace of God. Uganda doesn't belong to COVID. COVID is in a wrong country. It is in a wrong country. When we are finished with this, the devil will wish he never came here. Because this is a nation of prayer warriors. This is a nation of intercessors. This is a nation of martyrs. This is a nation of those who worship God. And they that worship God must worship him in the spirit and in the truth. This is a nation that where we believe in God. Oh, hallelujah. You are joking with this nation. We drove Tony out. We drove Idi Amin out. We stopped the onslaught of HIV. Child of God, this is not a nation. Satan is going to ravage like India. This is not India. I hope somebody's hearing me. This is not India. This is not Canada. This is not United States. This is not Brazil. This is a nation where people lost their lives fighting witchcraft. This is a nation of salvation. Our motto says Uganda, for God and my country. For God and my country. Mwidi omusajja oyo essala gy'ayirimudde ekisooka bamanyina okujoga Katonda okusaba nga batudde. Bibiwidde ebigambo byonna nga wabyogere. Ekigambo by'enjiggyemu byenjagaddemu bye bino bijja okugerako wammanga. Agaye COVID bamugoba mu ggwanga nti eno eggwanga si lya COVID. Naye bukyangaga ebigambo bino eno naye balagula nti emirembe gigenda kujja. Poverty egenda. Buli muntu mugagga agenda kugaggawala. Abantu bongera okubeera abankusere n'okubonaabona. Bebe ebigambo ebyo bagamba okubasuubiza n'okubazaamu essuubi babanyage bababbe. Babalekera muli bankuseere. Naye amine essuubi limu nti kansiga ensigo nja kufuna after. Buli muntu bw'obanga oyagala okumubba sooka omuwa essuubi. Ntiawo ogenda kugaggawala, ogenda kufuna sente. Gwe tereeta ezo tugenda kukola bizinesi ekwateyo. Ng'enjogera bw'egamba. Naye nga gwamugamba nti leeta akasente obala kumubba omala odduka obule. Abasumba bano kibaliko. Alina ekigambo kyayogedde kyangu obudde ku COVID gwe batulimba entakera naye ng'ayogera kunoga banene abantu abanoga enkya n'eggulu bafa abasumba bafa mubawulidde era mubamanyi bongera kunogoka benyininya abasuubiza nti COVID agenda kugwa mu Uganda banoga ekyongera okulaga nti setaani waabwe obufere bwabwe bweyongera buli ku ntikko. Ekirala ayogedde nti this is a land of matters. Abana abasajja with other organization bali ekintu kimu ayogera ku matters bakatuliki aga this is a land of matters. Inensi yabajulizi obatakala abajulizi n'abajulizi bayogera ko ebenna mugongo naye baga balokole naye bayogera ko bagulumiza nti ba matters babagenda basamira abo kubanga bafa which means naye ayogera okusinza ebifaananyi naye nga tumaze okuva ku byonna byayogedde n'obulimba bonabona kubanga boogera enjiri ekyamula abantu okubabuzaabuza balowooze nti Katonda ali wamu nabo nga tali wamu nabo. Ebigambo byayogedde tubijjukireko agambye COVID lino eggwanga si lya COVID naye tuli mu lockdown abantu bafa obulwadde bweyongedde okubonaabona kweyongedde abantu baavu babonaabona but they are promising people peace prosperity basuubiza but people are blind. They cannot see the delusions and falsehoods of these people. But in carnal security we have only one hope is our second coming of Christ. Tulina essuubi ya kujja kwa Mukama omulundi ogwokubiri tewali kirala. Don't preach peace message. Rebuke evil, rebuke sin. Promise people only one thing, eternal life after the second coming of Christ Jesus. That's the only promise we can give to people. But in this world, don't promise people peace. There is no peace in this world. Temuli mirembe. Era emirembe gyageza okushapinga okuteekawo gyakujjemu eri ekigambo kya Katonda. Basajja mbawulidde nga boogera bakyayogera. Bakyalimba 2019 nga atandika bagamba Uganda egenda kubeera kyamaanyi Mukama agenda kukola ebikulu abantu bagenda gaggawala endwadde zigenda kuva mu ggwanga babyogera 2019 nga atandika naye kati ekiseera kitulimu COVID 2019 yatugoya mulaba kyeyakola lockdown banga ddene nga tuli mu lockdown wabu bututta atandise 2020 azeemu COVID wave 2 abantu bafa still bakyasuubiza ebintu byebimu Mukama agenda kugoba COVID mu Uganda. Naye nga Katonda gwe basaba setaani yakozesa abasajja ababi okuteekawo COVID gwe bagamba nti yagenda okugoba COVID mu Uganda. Kuba abasajja basamize they are devil worshippers.
baluminati bakanywa misaayi in the name of pastors, men of God. Kanve wao nebigambo njaga tunge tulabe ku lutimbe akatambi akala akatambi kano tuba tukalaba ensonga ekabalandagisa eriemu ensonga eriemu ekabalandagisa yebigenda maaso mu nsi musubire emirembe musubire okubanga mujjanjaba endwadde zigende naye abakola endwadde zonna abakola eddagala eritukubwa nti tutereere balina hidden agenda balina ebigendererwa byabwe birala byebaliko behind the scene. Kalugame masuulire ebigambo binene nga ku lutimbe tweyongereyo mubiwulirize sigenda kugera kigambo kyonna kyonna yakugera nga bimaze okuggwako muwulirize kyenayogera kyonna nebyo munaawulira katugere ku lutimbe tulabe ebirala. Kalugere ku lutimbe tutandike awe tukomye. Researchers in Britain are calling on the government to halt their use of coronavirus vaccines immediately after discovering potentially toxic side effects. Here's One America's Pearson Sharp. More and more evidence from around the world is pouring in that raises doubts about the safety and efficacy of the vaccine for the Chinese coronavirus. Now, a new report from doctors in England calls for a complete cessation of using COVID vaccines on humans. That's according to the UK-based evidence-based medicine consultancy group, which submitted its findings to Britain's Department of Health, claiming there is, quote, more than enough evidence to declare the COVID-19 vaccines unsafe for use in humans. More than enough evidence to declare the COVID-19 vaccines unsafe for use in humans. More than enough evidence to declare the COVID-19 vaccines unsafe for use in humans. Doctors say after examining official public health records, they looked at a number of reported side effects from the vaccine, including bleeding and clotting, unexpected immune system reactions, unusual pain reactions, neurological responses, loss of sight, hearing, speech, or smell, or adverse reactions affecting pregnancy, including miscarriage. Researchers explained that the products in the vaccine are toxic to humans and called for an immediate halt to the vaccination program to conduct a full investigation into these harmful effects. According to the VAERS website, a U.S. government site which tracks adverse reactions to vaccines, nearly 6,000 people have died as a result of taking this vaccine. Some 20,000 more have been hospitalized. Nearly 2,000 others have come down with Bell's palsy, paralysis of the facial muscles, and 44,000 people have checked themselves in to urgent care. That's not to mention the 5,900 life-threatening reactions people have had directly from receiving the vaccine, including 2,200 people who suffered heart attacks as a result of getting the injection. And this is all government data. And this is all government data. And this is all government data. According to VAERS, over 650 women have suffered miscarriages as a result of the vaccine, and some 4,500 people are now disabled, some permanently. But then again, this isn't a normal vaccine. It's experimental. Then again, this isn't a normal vaccine. It's experimental. With authorities in Germany stepping up and announcing young people should avoid the vaccine because it's just too dangerous. Omukutu ogumu ogwalaga wano mu Uganda ababadde b'ebweru nga boogera ku vaccine obulabe bwayo n'akabi akali mu ddagala eryo baganda baffe batukolera abatukyawa totale bakyawa naddala omuddugavu bali bazungu bane bagala kuba eliminatinga kubanga bagala okendeza population basigaze 3 billions nyetunyimanye abasajja baneeno they are working for one person. And this is purpose. I repeat, nchidamu. Belana bimulabe byame bigenda maaso wansi wenjuba. Behind the scene, nebe tulabako. One man is leading. It is the purpose. Bible yali plain ku nsonga eno. Sijja kukirumamu nja kukidamu. The enemy of Christ and the enemy of human being, the devil, is using purpose to do everything you see.
to eliminate people, to kill and murder as they did in the Dark Ages. And these agendas are carried out by the commands of the papacy. Nyaba proofs zona sina kyenjogera nga kyansimatu. Katugende maso ku Lutimbe naye mulaba wano mu Uganda tujukira doctor tudde ku Lutimbe doctor tujja kujja contact tudde ku Lutimbe Dr. Minister of Health bagamba nti worried about infections among vaccinated people. Tibali worried tujja kudda ku Lutimbe bagamba nti bali worried about tujja kujja contact sezo abantu basobola okulaba ebigambo ebyo ku Lutimbe bagamba nti they are worried. Minister of Health they are worried about infections among vaccinated people. Bali worried kubanga waliwo infections ezize ku bantu abali vaccinated. Kino ne mu Uganda bali proof. Dr. Ruth Achenge mputulaba kumutwe ogumu gwe sijja kwogera yaliko nga ayogera ebigambo ebyo nga byalagibwa ti even in our country people are getting infections after being vaccinated. So bino bigambo byalaga kyobola nti kwesa amawulire ne byogenda maaso to open your eyes to the danger before you fall into the trap. Katugende maaso ku Lutimbe tweyongerayo katugende tweyongere mu maaso. Katulize ebigambo bino nate Biden ng'ayogera ebigambo bino mbiwulirize n'obwegendereza mubiseeko nnyo omwoyo muwulirize ebigambo bino ebya Joe Biden ng'ayogera mubiwulirize katugende mu maaso. Of April, we announced that we would provide another 60 million doses of our AstraZeneca vaccine overseas. Remember, AstraZeneca egenda kugenda overseas. Mulize yagamba overseas yola nkazeyo mirundi egy'enjawulo. Mulize nje bigambo musajja oluzungu lulinga lwayogera mu nnyindo siterulikiria naye mufube nnyo okuluwuliriza. Nja kugeza okwogerako ebitonotono nga maliriza. Tudde ku Lutimbe tulabe tuwulize ebigambo bino. Katugende ku Lutimbe. This is the vaccine that's not authorized for use in the United States. Remember, this is the vaccine that's not authorized for use in the United States. Remember, this is the vaccine that's not authorized for use in the United States yet. So we're going to be sending it to folks once the FDA has reviewed this and said it's safe. This is all the AstraZeneca vaccine produced in the United States. All of it will be sent to other countries. This is all the AstraZeneca vaccine produced in the United States. All of it will be sent to other countries. To this zino zibalina zigenda kuba zikola bweru not in America but outside overseas in other countries not in America. Naye tufundike n'ebigambo bino ku nsonga y'obulamu njiruddeko kubanga nkulu nnyo otujja otandikira tweyongereyo after naye muwulize ebigambo bino sitiru nabyo bikulu nnyo mubiwulize tweyongereyo katugende ku Lutimbe. It remains the official policy of the American government. It has not changed. May not be implemented by Trump, but it remains the same. That the purpose of the foreign policy in Africa was to reduce the population. That the purpose of the foreign policy in Africa was to reduce the population. So to give aid to countries in Africa, not clean water and schooling and things like that, but contraception and abortion. Bagambye nti kyebagala okukola mu Africa si kuyamba. The aim is to eliminate, to depopulate Africans. Ne bayise mu nkola ez'enjawulo vaccine tumaze obiraba bayise mu mbeera y'okuba endala gye bayiseemu ya abortion. Bagamba providing amazzi agali clean water naye nga mulimu obutwa obugenda okubanga butirimbula abantu chemicals ezikozesebwa ekiremega waakyo kulanga tukozesa amazzi ago gaga nti clean water naye nga gagenda kututirimbula kubanga mulimu amazzi ebigafuula clean butwa bwennyini bwe bateekamu yadde butampolampola paka ensigo ezikola okusengejja obutwa obwo nogenda nti simanyi ensigo ezitaaga kukyusa simanyi walwadde biki naye bino byetukozesa nga batugamba nti bintu birungi naye jjukira bakadde baffe bbanga lyonna lye bazze babeerawo basurvivingidde
ku mmere ku ddagala yaffe ey'obutonde basurvivingidde ku mazzi nga sina mafumbe ng'asana amazzi walina aganywa nga bwe gali naye babadde balamu ebbanga lyonna kubanga badde bakwatagana n'obutonde nga bakolagana ne nature ng'esobola okubasapulayinga embiri gyabwe okulaba nga miramu bulungi naye kubanga abantu baagala mulowooza ki akawuka kano kasiimbudde nnyo abantu abagagga reason abantu abagagga banyooma nnyo ate bajja kufa ate bakyafa banyoomi nnyo ate baweebuula nnyo balaba nnyo nti ebintu ebyebbeeyi biyinza okuba likavalinga obulamu bwabwe naye nga Mukama yateeka simple remedies behind near us around us okulaba nga zituyamba okulaba nga zirikavalinga obulamu bwaffe but people are yearning for better things balowooza nti biri better naye nga ate byonna bulamu bwabwe abortion bajogedde katudde ku timu basome statement eno mu Spectrum mu mwaka gwa 1989 tudde ku timbe nsome statement eno yava mu SDA ku nsonga ya abortion baga bigambo bino mbiwulirize though we walk on the face nakwate tutambula nga tulina ebitukugira Adventists lean toward abortion twesigama era tukkiriziganya n'okujjamu embuto rather than against it okusinga okukiwakanya because we realize we are confronted by big problems of hunger kubanga tulaba tulina ebizibu bingi enjala and overpopulation n'omujjuzo gw'abantu we do not oppose family planning tuwakanya enkola ya kizaala gumba and appropriate endeavors to control population nekyo kisobola okukolebwa okukendeeza ku bungi bw'abantu agenda zonna ezikolebwa ez'okulanga abantu batirimbulwa okuyita mu buyambi batuwa okuva ebweru West nga muyinza okuwulizaako nga mu Biden ng'ayogera n'abannasayansi ababadde boogera ku agenda eziri behind zebagala okutukola ffe abaddugavu naddala n'abazungu abatalina munye naddala eno eya bbulu bebagala okutukola baagala kutirimbula naye SDA boogedde plainly mugende mu Ministry magazine kataka katiba Spectrum May nga 19 omwezi ogwokuna May nga 19 1989 page ya 3 mu 8 paka 46 they lean towards abortion rather than against it bakiriza bawagira okujjamu embuto bagira enkola y'okukendeeza ku bungi bw'abantu which means new order the leaders of SDA the general conference is behind everything which is going on kambaleka ekigambo kino bino ekita abantu ekiyise omukola endwadde n'ebintu ebiringa ebyo birimu religious birimu eddiini teri bukulembeze buyinza kubeera successful wansi w'enjuba wano ng'eddiini eri excluded esindikiddwa mujjukire we twasome ku ddala essuula ey'omusanvu nga tulaba ensolo eno eyamerako akayembe akatono ensolo eno eyina emitwe omusanvu ensolo eyina emitwe amayembe 10 ku mutwe gwayo akayembe ne kamera kasigula amayembe 3 akayembe kano bapapa nkagoloka kuloma enkafiiri kayimuka ne katwalo ekkanisa katonda kagifuusuula ne katimbula n'abakristaayo kajja amawanga 3 agakawakanya erisooka Vandals Osogoth ne Heruya amawanga 3 kasebe kujja Osogoth mu 538 ne katandika emyaka 2006 jaddaka ages katimbula abakristaayo abakuuma sabbiiti I remind you mbajjukiza baganda bange abakuuma sabbiiti those Sunday keepers abantu aba opposing a Sabbath of the living God you were behind the crusades the inquisitions papas bwakola nga batimbula abakristaayo mu dark ages so akayembe kano kagolokoka ne buli ggwanga lyakakanya kalijjanga so buli walaba manga gonna yedega abawalabu yedega manga g'abakristaayo gonna gakkanya n'olwa paapa era mulaba manga gazigakubiddwa Libya bagikubye lwakupozinga nkola za Amerika ate nkola za Amerika ziri under papacy so baze batirimbula ate bakyalwana bakyatirimbula bangi ye buli kyemulaba kigenda maaso wansi w'enjuba eddiini ekirima bega tera abantu bangi bakyayina okusinza Katonda kubanga bannaddiini abeeyita abasajja ba Katonda bakola ebikolobero ku bantu bannaabwe babasinza n'okutimbula okusena abantu atamanyi Katonda entala ekita abantu n'okukaba n'okubonabona bibamidde ensi eno endwadde enkambwe amadiini gali behind those agendas sinabagamba ebigambo bino nti nze siibuulira njiri kusanyusa abantu balabi si begamba bigambo kulaba nga munyumirwa mukube mu nga nti bannaye omusajja ayogedde ebigambo ebirungi kigwana okunkyawa naye nga nkubulidde ekituufu nze sikyanoonya mikwano mu nsi muno
Sikyanonya kuganja, sikyanonya bulamu nti njagala mpanga emyaka mingi musibwe nkera ne wenfa kisawe eno gyendi mu gyentude mu katebe kaneno. Ne wenfiira wano. Feeling peace as long as njogedde ekituufu. Baganda bange muzuukuke. Amadini gali mu bintu bino. Bwe mbalabula ku busamizo obwingidde amadini, enkola za new order okugatta kwa amadini si bya kusaaga. We speak this message with pain. Kubanga we put much. Tuteka mu kirenyo kulanga obaka ono mu bufuna baganda bange. Abandi badde babuulira bayina obusobozi bonna balidde sente z'omubi setaani bakoze emikago n'amaanyi ag'ekizikiza tebakyasobola kwogera bigambo bino kubanga bakola dde emikago n'endagaano. Kyemba nsaasira bannange ba Sabbath keepers. Omusajja n'otambula n'okwata ensimbi n'ogenda n'oziwaayo mbowaayo kimu ekikumi kigende ku general conference kikole omulimu. Kikolera mulimu ki? Nabalaga ekimu ekikumi nga mukisolooza kigenda mu World Council of Churches nabyo balaga byonna byonna omundi ogwedde. National Council of Churches ng'eyogera bimukuŋŋaanya ensimbi butereevu. Buli kanisa eri wansi wa World Council of Churches nga bali mu mikago egyo sente olukuŋŋaanyizibwa butereevu zigenda ku bitebe ziba ku bitebe ne basupportinga okuwakanya Katonda. So mbagamba ebigambo bino yadde sente muzisindise kuyamba mulimu guno gwe mbagamba. Buli muntu akola omulimu gw'amazima ng'abuulira enjiri ey'amazima. Mulekera okuteeka sente zammwe mu bibini nadaba event ku general conference. Temuddamu mbegayiridde. Mujja kubalirwa emisango gy'abasajja bano kubanga muwagira ebikolwa byabwe ebibi. Bangi bali abo baleka batudde abamu bayiza n'okusekera ebigambo bino. But this message, no one will tell you this message, please. Teri ajja kugikugamba. Abandi badde bagikugamba tebasobola bikugamba. Binge ebyokunyoma ebigambo bino binge ebyokusaaga. N'abantu bajja feelinga pain y'ebigambo bino eno. But it will be too late. Leo ngenda kwogera ku bisiyaga. Ngenda bikonako. Wena bikomye no wena bikomya. Ngenda kusoma neko n'ebintu ebimu ebyenjawulo oba oli awo. Naye kasooka tudde ku lutimbe tweyongereyo. Maze okulaba agenda zonna ezigenda maaso. Mpozi Sandero Papa yegayira batekewo Sandero bagitongoze era the G7 summit yatudde recently mu week erindoze wedde G7 amanga agatuula Papa yogera ebigabiro mbiwulirize era yeno ko gundi eddoboozi eryayita mu kutuula okubagamba governments and society ne society lwana amawanga oba n'ebitundu byonna need to act urgently and boldly and Christians and churches could make a game-changing contribution to that by acting together. Bayise buli muntu abakristaayo bayise bannaddiini bayise abantu ababulijjo okukolera awamu kino banyume kukikola nga beeyawudde mujukire Papa yagamba division is a wound okweyawula kiwundu kabagala begatte mujukire ku kiwundu kyali kyakubikoleso 13 ensolo yafuna ekiwundu ekyokufa Eloka UK agamba nti has joined with nearly 30 other charities and denominations including Catholic, Christian Aid, the Church of England, the Church of Scotland, and the Church in Wales to run the Climate Sunday Initiative. Climate Sunday Initiative, it is the national Sunday law, the mark of the beast. Akanoke Sunday mark of the living God is the Sabbath. Mark anabagamba mark ebamu ebintu bisatu. Ebamu erinnya, ebamu omulimu, ebamu n'amatwale. Mark of the living God is the Sabbath. Sabbath ya Mukama, ekiragiro ekyokuna kubanga mu nnaku mukaaga Mukama erinnya lye Katonda gwe mulimu gwe yakola eggulu n'ensi ge matwale ge. 3 things in the seal byebisanga mu seal. Newe bamukulembeze yenna bwabanga kuba stamp bwabanga asayininga obusobozi omusayiningi salwaki alina authority asiringa kino kubanga kiri authoritative kiri authorized kubanga alina ebintu bino ebisatu. President Museveni wabanga asayininga etteeka lyonna alisayininga kubanga alina obuyinza obw'emirundi esatu. Erinnya lye President Museveni.
Museveni omulimu gwe president amatwale ge oba mufuzi amatwale ge Uganda tubandi asoyise agamba ndi kafia saa mukaaga teri agisukka yakafia saa 12 11 bola zikyatambula teri agisukka era agisukka nayo babasiba kwanga ina authority ya Katonda. That is the seal of the president. The president seal ya Katonda eri mu kiragiro kyakuna the Sabbath. So seal ya Satan obaka no kensolo mark of the beast kuikola jatulabula ko tugenda kola ku lutimba mu maaso agamba mu bufu bw'ekigambo kiri kyemaze okola akanono ka Katonda Sabbath akanono k'ensolo ye Sunday kwaye muli obuyinza bwa papa n'obwa Setaani mu babuteeka bakomandika bakuddamu bakwesa amaanyi ago komandinga abantu baleme kuddamu kukola ku lunaku lw'ensolo naye baganda bange wake up muzukuke njakwera mbalage ebigambo ebyo olw'ekisa kya Katonda ojja kusingana ku WhatsApp tungemba weproof sezo abagala okuzimanya bagire musobola okujja ebigambo ebyo nabyo mbagamba proving anti mark of the beast is Sunday and mark of the living God is Sabbath. Tujja kunga tubirabe maaso katugenda ku timbe tuyongeyo mbalage Sunday ro eri pipeline bagisetting bagishaping tugende ku maaso tulabe botongerayo Bishop John Arnold agamba nti of Salford Diocese, who is also the Catholic Church of England and Wales, lead bishop on the environment. Lead bishop on the environment will be holding a Clement Sunday Mass. Clement Sunday Mass this Sunday, 13th June, at Mpeze Ogunde Yagwa. Mwezi gwa mukaga gwenyini naye 13 zaitako agamba ati Salford Cathedral. He explains anyonyola, we need to recognize the damage we are doing to the environment and our failure to look after our brothers and sisters in our common home. Amakaga abugano gebanyamwe subi baga emirembe gibere ku nsi kwata subira nsi mpya baga kuhiringa ngomusajja yimbe oluyimba heal the world, make it a better place. Mujuke Michael Jackson yafa yali aisao message eno, heal the world, make it a better place for you and for me. So kibageza okulaga nti they want to heal the world. Ne mukimanye mutegere kigambo kino teri mirembe gigenda kuddamu kubeera mu nsi bali bagambira emirembe tewali kabi Mukama ali okabazikirize okuluma okw'amangulu okubagwire tebagenda kuwona. So bile bapanga okulanga bateeka emirembe ku nsi bayise mu climate change. Mwatu nabbi yabyogera nako Sister White ngenda kumutuukako mu maaso awo kasoli mala ebigambo by'abasajja bano beboogedde nga bagamba balakulaba nga bakola misa ku nsonga ya climate change bagala okulicognizinga damage gye batadde ku nsi nga damage we are doing gye bakola ku butonde nga balemereddwa okulabira banyabwe ne banyinabwe ne baganda baabwe abali makagano agawa mukatugende maaso n'agamba in a post-pandemic world nazamuniza okulaba coronavirus bimubiraba. The Clement Sunday project is an excellent opportunity for Catholic parishes. Muli andoza Sunday Clement change ya Sunday project yenu gwe mukisa ko gusinga ko obukulu obwa Catholic parishes in England and Wales kino we bagamba amawanga go mumanyere insi yonna, as well as our ecumenical brothers. Ecumenical brothers ye makanisa agati wamu mukwegata kwa madini ecumenism SDM eri abagundi ba born again faith mwebali aba Islam mwebali ba voodoo ba buli gwenzo okuloza buli nzikiza amafina bonna bali omwo. Agambye no opportunity gye balina nga Catholic Church and other evangelicals or ecumenical brothers and sisters to understand responsibility to heal our planet, okutegera obuvunaanyizibwa okuwonya ensi yaffe and to pray and act in response to the climate emergency. N'okubanga bazanya nga basaba era nga bakola okulaba nga baanukula ku katyabaga ensi oba ku mbeera eno talinda ey'enkyukakyuka y'obudde. Katugende maaso n'agamba oba enkyukakyuka y'ensi. Church congregations can register
to participate in Climate Sunday by visiting website bajiwadde which has service resources for a range of traditions. Mulaba ndowooza services bazina olw'obukolombolombo naye bagambye nti congregation yagala okuba ngeri gye salinga participating mu Sunday participating Climate Sunday okulanga beetaba mu nkola eno babadde website kwa isobola okulijja salinga okulanga beegata ku kisinde ekyo naye baganda bange ebigambo bino mbibabuulira. This is agenda of enforcing the mark of the beast. Abantu abakyebase bagala emegayirire nnyo okuwagira programu eno begayirire nnyo okuwagira omulimu gwa Katonda, but people are silent and do not want to disturb them. Tebaga kubasumbuwa. Abamu bakunganyiza ensimbi bagamba zinampisa mu COVID. Yesu Kristo yagamba mugagga oli omusirisu yateeka manika musirisiru gwe meme egenda kujiwa kikiro kya leero. Bandu bakum abasajja badde bagagga ne COVID abatutenga obuwuka tasobola okuwalira. Bafudde bagenze balese bimeka mulowooza. Obugagga bonna abasajja bategedde amazima ga Katonda bapulaningira future n'abaana bange balibeera batya. Mabanka baterese sente kamba bulireka ekigambo kirantu atereka mabanka sente. Omusajja omungi somaka ekiwandiiko ekyo ku Tuesday ku makya 2 awo tubeerako nga tuyiga. Omusajja awandika ekiwandiiko n'agamba bano later eya Illuminati gye bawandiika bagamba nti mulina sente ku masimu gammwe oba ku accounts zammwe ne bagamba mulowooza mulina sente but you have just notes mulina zi note muwendo ogwokako mulina sorry si note wabula mulina gundi numbers time ejakera omachera yagenda masulaga nti olunaku solo okukya ne tujjako enamba ezo ogenda kuzibanjani naye abantu bateese sente mabanka bateekedde abaana babe for the future. Mulowooza mugenda kuziganyirwamu ensi ekyuka enkya n'eggulu one day one time abutabaga bugenda kugwandisaidde okujjayo $5 mu banka lwoterese abamu baterese baguze amaporoti baguze ebibanja batereseeyo baterekera nsi baterekera ebiseera byo by'omu maaso naye maaso omanye egenda kubeera etya. Mukama gamba olwaleero opportunity gy'olina okukola omulimu gwa Katonda is today not tomorrow not after now but today and right now to act to work in vineyard. N'abantu basuubira future I will. Omuntu ng'okera ku makya n'ofuna ekyokulya n'olya n'onywa n'oyambala ne weebaka n'osasola landiroodi oba ne wata omusasula naye ng'ofuna ekyokulya toyinza butaddiza Katonda bibye. Kye tuba tuyigako wano emisana ne baganda bange nti omuntu yenna bw'alema okukola omulimu nga taligaggawala n'agukola. Lwaki? Bw'oba ng'olina 50 olema okuwako sinsi 5 ekimu eky'ekkumi kya Mukama. Tosuubira olunaku lugenda kukya ofune $5 ogyeko $5 gy'Omukama impossible. Olema okuwaayo 5 tosobola kuwata $5 kugiwa Mukama. Olabanga ayonoona, olabanga afiirwa. Kyokka omusajja oli yalema okuba omwesigwa katono Mukama tasobola musigira bingi. Akuwa katono obeere mwesigwa kukko. Alyoka akusigira ebingi. Kwamanyi wobeeredde omwesigwa Katonda kuneno kinene gya kuba mwesigwa. Tasobola kuwa binene kinene ng'okitonoganya okubeera omwesigwa. Tosuubira nti ogenda kumala kugaggawala okuyamba okukola omulimu. Tomanyi byanki ovaawo ddi. Ng'atamba lugambye nti kamala okukola ku ssente ndikkiriza ntambali kitegedde amazima naye kamala okunoonya ku ssente ndikyuka after naye bafudde nga tebana kumala kufuna ssente. Balese okukkiriza Katonda bali kuloniza bodaboda bavuga Sabiti tawummula akola amalayo looni abagimalayo okuba akatayimbwa n'afa afunyeemu kimulowooza. Obulamu bw'ensi eno bwa kaseera leero njogera nsobola okukeera ku makya nga sikyayogera. So okyokuba ne bagamba nti muganda ffe lwamazeemu dda. Osobola okuba nga otudde mu ddiiro lyawo otudde owuliriza n'onogoka n'ogweri n'ofa. Bangi kati wenjogera no bangi banogoka naye nga badde balina future plans balina programu ez'enkya bagamba enkya ngenda keera nkole kino bafuddamu accident abalala baba tirimbudde abalala obulwadde bubakutta pressure birinnye bafudde naye nga badde balina programu ez'enkya. Naye essuubi lyaffe lirimu omuntu yenna bw'afa empeera yaffe eri mu bwakabaka bwa Katonda ye wali essuubi lya buli mukristaayo. Njogedde bingi sijja malayo kyakuyiga kino oba oli awo naye byonna bibadde bigasa era nga biyamba. Kalugende ku lutimbe tweyongereyo ne programu yaffe. Bwe tweyongerayo katusome statement eno eri mu kitabo ekitibwa Spirit of Prophecy volume 4 page 408 akasooka.
many in responsible positions nti abasajja mu bifo eby'obuvunaanyizibwa will not only ignore and despise the Sabbath themselves bagenda kubanga banyoma sabiti n'okugigaana but from the sacred desk n'okuva mu bituuti byabwe will argue upon the people the observance of the first day of the week bagenda kubanga badumira abantu oba bagamba abantu okubanga bakumona ku lusooka olwa week mulabye climate change Sunday climate change pleading tradition and custom in behalf of this man-made institution nga bagera bakomboza bulombolombo n'ennono zaabwe nga bawagira olunaku luno institution eyateekebwawo omuntu. They will point to climate. Mulia statement of charity calamity is sorry. Jayogera before Agambie unatuli mu signs of times okusoka 1884 statement wajiwandika kama bagenda ku pointinga ku calamities obutyabaga on land and sea bigenda maso ku nsi sebe tuwadetwa bako climate change to the storms of wind agamanti emiyaga the floods amataba the earthquakes musisi and destruction by fire nemirire jeno kwatanga oba wild fires zetu tugiraba nebizimbo kwata emiriro as judgments indicating ngemisango ejiraga God is displeasure mukama nti simusanyufu because Sunday is not sacred observed nti Sunday kubanga tekumibwanga ntukuvu bino 1884 Mwanyinafe Ellen White are prophesying. It is what we are watching now. It is what we are seeing now. They are pleading for a Sunday law. Kubange and say choose. This is prophecy. It will be declared that the nation is offending God by the violation of the Sunday Sabbath. Bagenda kwogera nti gwanga linyiza mukama okulanga batebakuma Sunday nga Sabbath. That this sin has brought calamities in the ekibi kino kireso obutyabaga which will not cease obutagenda kukoma until Sunday observance shall be strictly enforced. Okutusanga Sunday mazo kubanga butiribiri obanga tesobezebwa ngera etekebwa by force obakekebwa mu bantu and that those who present the claims of the fourth commandment era ababulira ebyeteeka eryo ekiragiro ekyokuna thus destroying reverence for Sunday bonona obulungiwa ekitiibwa kya Sunday troublers of the nation baleta butyabaga mu nsi preventing its restoration to divine favor nti nga balemesa okubanga ensi eddayo obezibwayo mu kisa kya Katonda divine favor and temporal prosperity n'obugagga obwakaseera kano emirembe gy'ekiseera kino gye balimu gye bapromotinga. This is the spiritual prophecy volume 4 page 408 paragraph 1 era the signs of times January 1884 Sunday television javavayo nagamba there is nothing in the pipeline. Don't spread rumors. Your leader mukulembeze wamu abasajja abatudde mu ntebe abawakanya message na bagivumirira abagirwanyisa abalabe babubaka buno television yabagamba there is nothing in the pipeline but we are seeing in pipeline there is something moving in pipeline amala gona gapuruvinga obone onabulaga erigenda maaso sinza bali sisobola kuluka nsonga ya Sunday no nabyabulamu kubikonako kubanga bikulu nnyo. Baganda bange muzukuke. Kano natekawo simple remedies. Kano natekawo ebiragiro bye. Kubyo obulamu yatuwa eddagala wesomye mu kitabu ekitibwa Councils on Health page 16 mujja kudde mu gisome page 16 agamba nti obulamu obulungi bwetaaga empewo ate era n'akasana. Singa omuntu aba akozesezza empewo obulungi n'akasana n'amazzi amalungi endwadde nnyingi twalizigobye nga tumaze na kutukwata ssente kuteekamu nga twetoloddwa nekya obutonde nga tusula tumaking sure nti tufuna empewo ennungi tufuna omusana ogumala tufuna amazzi amalungi vagana galiko chemicals simanyi gano ge bapakira mu bucupa sigenjogerako twandibadde obulamu bwaffe bulungi nnyo naye abantu banoonya nnyo ebintu eby'emirembe. Sunday yoloine eyakubera enforced but in opposition against God's commandments 10 commandments
The fourth commandment erigwa mu mubiri gw'abasajja n'abakazi abakafiiri abambadde ekyambalo ky'obukristaayo. Lwoyogera Sabbiiti tuli mu kisa ebookya kubanga gumusana kigambo kya Katonda. Yesu Kristo yabalaga nti guno gwe musana kuba omusana guzze mu nsi abantu bagadde ekizikizo okukira omusana. All Sunday keepers, you are on the track, on the train of the enemy. You are moving to your final to the eternal destruction. Your destination is destruction. No eternal life for such people who are transgressing God's holy requirements. There is no eternal life in you. Baganda bange biga bino mbyogera. Naye mutunulidde abasumba mwe n'obugagga mwe n'ebitiibwa byammwe n'emirembe gyammwe. Mwe mutunulira ekigambo kya Katonda okubanga kibagayidinga okutambula nga bw'ayagala. Okuzikira kusembedde baganda bange. Teri mirembe mu nsi temugisuubira. Kufaaye kulindiridde ensi eno. Portion ey'abajeemu. Obudde bugenda ate nga bujja kugenda kubanga wowe esobola kusukka kubuuka. Obudde bwe butono tenyo okubaga muwagire program eno. Sasa buli muntu addeyo kubiriza nawagira program eno. Netumala ssaawa nga 2 nga tuli wano tuyiga kwiga bye bingi. Naye abantu sibe baliko. Abantu bangi beza program bane bali kubuulira abane program nga tebaddeeyo naye nga tasobola okukwata olwatambula tuleke mu program ebenge gena maaso. Baganda bange biga bino mbyogedde naye muzuukuke mukwasa obwongo muzuukuke. One time mujja kutuuka mutune feza za monobugagga mwe nga bufuuse tekukyalina makulu. Sitaani nga gulumiziddwa olw'obujeemu bwomwe nga Mukama gumadde mulaga nti mumwagala asiddwa wansi naye akukomera ate muwanguzi tagenda kusemba. Tivande Eva nakwa kusaidi impanguzi. Katonda yentandikwa yabwe nate enkomekero yabyo naye agere kubifundikira. So obulamu bwensi eno tubuyitamu nga tunyigizibwa tubonaabona. Essuubira olwo mutaggwawo gye liri. So abantu ba Katonda abagobera ekkubo lya Katonda ery'amazima munywere essaawa yonna Mukama agala tujja mu nsi eno ey'ekibi. So baganda nga tudde ku lutimbe tweyongereyo n'ebigambo ebirala. Akadde kagenda nga tebyokugera biba bingi. Katugende ku lutimbe tulabe. Issue enkulu nnyo nga nze mbagamba baganda bange bwe tusoma mu kitabo kya Kubikulirwa essuula eya 13 agamba nti tulaba ensolo nekoza bonna nekoza amanya ag'ensolo ey'olubereberye ebwa Paapa Amerika gyayogerako wano neeretera abantu okusinza abatula ku nsi ensolo obwa Paapa Amerika egenda okikola ku Bikuleso 13 America will enforce the mark of the beast. All the agendas of papacy are controlled and are fulfilled by America. That's why Joe Biden is the second Catholic president. Catholic president yasooka yabalyamu olukwe yabayiwa ye musajja ayitibwa Reagan Kennedy nagala okola enkola z'ekikalo nagala okukiiza America gy'obukatuliki kyobala bamusassinate nga bamutabusi. Kano Biden the second Catholic atandikidde mu giya mulabye immunization yabitwala mu maaso ebera bingi nnyo Kubikuleso 13:15 kya Budagera maaso n'agamba and he had the power to give life under the image of the beast. America ina amanyo kuwa ekifaananyi ky'ensolo okwegata kwa madini that the image of the beast should both speak kyogere and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Nti abatagenda sinza kifaananyi kyaso bagenda kuttibwa. Esomye ebintu bingi nnyo naye sinza bimala okubanga sentiments nyingi nnyo ezogera ku nsonga eno Bible n'omwoyo w'obunabbi. Nga maaso n'agamba Kubikuleso 14:9 the issue is the point here is all about worship. Whom do you worship? First angel says that fear God who made heavens and earth. Worship him who made heavens and earth. Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come. Worship him who made heavens and earth. Mukama asaba kusinzibwa akulagira tumusinze. And then atugamba usura 14:9 and the third angel followed them saying malayika okulinga nabagobera agamba with a loud voice if any man worship the beast and his image and receive his mark and his forehead nafuna konokeso omuchenche or in his hand wa mukono gwe in means ekintu ekigenda kubeera visible nga kirabika but in your mind and in your hand okola ng'obelieving ekyo you receive the mark of the beast, not a visible mark. Chidiringa na mind kusalawo COVID vaccine ya COVID siye kano kensolo never. However the margin is ensonga za basajja baneno
ze bayisemo kulanga bagenda kulanga buli muntu bamuli poverty otuke ng'olinganga akanya kali mitayimbwa bank account bazikutte tosobola kutambula tokyafuna services za government kubanga oganya okubeera okwobeyinga abasajja vaccination n'ebirala byonna bagenda tuwesanga buli muntu ali controlled era tulabe mu America balina agenda gye batwala mu maaso gye bagamba nti online wallet nga batandise okubanga sente za digital tebakyagala kukwata cashless society tebaba ndi n'agenda ebaddengayo emirembe ebbanga limu covid yasooka nga bagala kujjawo hard cash ndi asasanya covid bagala kutandika kukozesa mobile money n'ebirifo ebirala nga sente ziyita kumpe oleme kubanga osiiga abalala ze agenda za coronavirus Owene sile nisija kwenda kusene sija kusiga kauka okozese cashless society bagenda tuko kajjawo ekinga kimazo tukirize ebintu byabwe ngalo kyaso kukwata sente kati baso controllinga buli muntu akozesa sente akozesa digital batoke baso controllinga buli muntu ojja kumpulirira okujjako bokka abawandikiddwa amanyaga mu kitabo ky'omwana gwendiga bagenda osimatuka embeera eno nete yagenda kusimatuka bonna bajja kuwa mu trap eno kubanga erishuwa atenge eshepinga atenge erabyo omukisa kubanga egenda maaso mu maanyi bangi bagenda kugwa mu katego kano era bagenda kusuulibwa bagenda kuwambibwa bagenda kutwalibwa bagenda vunamira ensolo bagenda bawaliriza kubanga obugagga bamaze obuinvestinga mu nsi muno bagenda tuka ekisanga bamaze babali meetings tokyasooka kusaba kuleka bugagga buli mikono gyabwe olina kuvunama kubagondera. That's why in Baganda Bange, the best investment is preaching God's word. Is to support the ministry of the work of God. To support the ministry, that is the best investment you can do. So Baganda Bange, Pastor Sabatali Besigwa, Revelation 14:11 Bible Gamba, and the smoke of their torment ascendeth up forever and ever. And they have no rest day no night who worship the beast and his image and whosoever receiveth the mark of his name all churches who are using the wave lines, the 3 wave lines, SD and other organizations, the crosses are the devil's organizations. They embrace they are promoting the papacy. Era simbera gandi SD of General Conference yatundi bweri mikono gyawo katulish. It is the mark of their the mark of their organization, the logo. So that's how you are going to receive the mark of the beast. Nga oli under the organizations which are controlled by the man of sin, the papacy. So logos zemukozesa eziri ku bibinayo eziri kutabwa mu bwenyimba zemu promoting mu kusinza kwa mwembu simanyi this is the our church logo nenga ziri ko bukafiri bwenyinyi busamize bwerere. You are going to receive the number of its name, the mark of his name. The number of the beast, Revelation chapter 15. Abawangule ensolo ekifaananyi ky'ensolo n'omuwendo gw'ennyali ensolo n'akawono k'ensolo nga bayimiridde ku nnyanja endabirwamu bali babiwangudde omuwendo gw'erinnya lyayo akawono k'ensolo ensolo n'ekifaananyi ky'ensolo bali babiwangudde. They are without fault before the throne. Awatali kyakunenyezebwa mu maaso g'entebe. Before the Lamb and the Father. And before the angels, spotless. Atalina kyakunenyezebwa. Kubanga batambula mwana gw'endiga buli yagendanga. Makamaka bwe temasangibwa bulimba bali piwa maaso ga Katonda. Bali maze okwesindikizaako ebintu bino. Statements nyingi nnyo Baganda weze nabadde nsoma ku issue eno ey'okwawukana ku bujeemu. Apostasy, great controversy, ekitabo kye bakyusa ne ba Great Hope. Ne bajjamu amazima gonna ag'ekiseera kino. Ne bagamba nti mugende mu kigabe. Ne babawa bogus writing. Promoting a decent to Tebacha preaching and a message of Jibulida or Vumirida. Katugene Maso, Tadobu de Bulingo to Guaco. I'm going to go to Timbe. But to Angelayo, Bagay Baganda Bangi, Isaiah Kuminanya, Rokumine Bidi, Parakuminanya, Traba, Bible Ganti, Mogu Guru, Lucifer, a Munyan Yencha. Thou hast said in thine heart,
ascend into heavens nja kulinya mujukire ndi papa omulimu gwe kupromotinga Setaani ku nsi kuno era agenda za kulaba nga agulumizibwa mu Setaani era ubutanga abantu worshiping a beast, they are worshiping devil because devil Setaani yawa ensolo eno entebe yayo n'obuyinza obungi. So kali Setaani mu kitabo kya Isaya 14:12-14 tulaba nga Setaani eyogera mu mutima gwe nti alifaanana ngo yatula waggulu ennyo. I will be like the most high. Yegera mutima gwe yalinnya mu ggulu aja kugulumiza entebe ye. I will exalt my throne above the stars of God. Ogwe Munyeza Katonda. I will sit also upon the mount of the congregation. Yakutula ku lusozi lw'ekibiina ekinene in the sides of the north mu bukiiko bwa kkono. Left side. Yesu kalwa Katonda entebe eri ku right ku mukono gwa ddyo. Kakati ayakutula ku mukono gwa kkono aberenga Katonda. Kakati obwa papa buli agenda gye bukola nabo n'ababwegaseeko kutambuzamu enkola zaabwe. Bagala kulaba nga obwa Setaani addamu okugulumizibwa atwala maaso obwakabaka bwe busebwemu ekitiibwa bugulumizibwe nga ekiroto kye yali alina before. Otwengera agenda maaso n'agamba mujjukire kaluge ku timbe nga tunatumaliza ebigambo bino ku timbe tulaba mujjukire nabagamba 2:18 Pope yenyini yagamba Pope quips I am the devil next to John Paul. Papa yenyini yayogera n'akamwa ke simukonjera. Tize ndi Setaani nadira Yohana Paulo. Amininga ne Yohana Paulo yali Setaani. Bwatu ayogedde. They are fulfilling the prophecies of the Bible. All Catholics who are watching this program, I am not your enemy, you people who are deceived. Wake up. That's why I'm using these proofs to show you that these are not my words. It is God's word and the proof from the horse's mouth. I am the devil next to John Paul, Zendi Setaani. Because the devil gave him his throne and great power and authority. Now they are fulfilling their agenda. But yo Bible yegera maso negamba Bible tinzo butakwanda kubisiyaga ne next time nja kubikona kubanga ndawo budde bunzi gwa katebyo kwogera bingi. Revelation chapter 13 verse 4 Bible yegamba and they worshipped the dragon devil which gave power unto the beast the purpose basiza Setaani. And they worshipped the beast basiza ensolo saying who is like unto the beast anayinga ensolo who is able to make a war with him anayinza okuwanagana n'ensolo eno. Agenda maso n'agamba and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies. Obuvozi ndi bamuwaka nawe bwakamwa akoga ebigambo ebikulu ennyo era ebyo obuvozi okuvoola kwe kweyita Katonda tugenda maaso ku timbe bavoola batya papa bavoola batya. The title Lord God the Pope Mukama Katonda Papa is found within a gross of extravagantes of Pope John the 12th title 14 chapter 4 in an Antwerp edition of the extravagantes the words Dominam Jum Nesram Papam. Our Lord God the Pope Mukamafe Katonda Papa can be found in column 153. In the Paris edition, they are found in column 140. Mubitaye byenjawulo mbasomedde. Bagamandi Papa yeyita Mukama Katonda Papa. This is blasphemy. Kubanga Setaani yagala okweyita yali akozesa ebitiibwa ebyo. Then bwe yalinga amaze okutegeerwa ndi mulabe wa Katonda. Najjira mu kyambalo ky'eddiini. Naawe ensolo eno entebe yeno okufuga okw'amaanyi. Bwe bunabbi buno bwe mbagambako baganda bange. So Sunday law agenda zonna eza national Sunday law. Okugata kw'amadiini. They are building the empire, the power, the seat, the authority of the devil. Okuddamu ng'akulaba ng'afuna supremacy gye yali ayagala. Eyamugobya mu ggulu. So kati ebiina byonna okwegatta kwabyo Papa nga yeyita ebitiibwa bino byonna abyeyita on behalf of the devil kubanga Setaani yayogerera mu ye. Entebe gyatuddemu ya Setaani n'ebitiibwa byonna byakozesa Setaani yasobikiriminga. So that's why he is using these titles which should be applied to our Creator, and other churches have done the same, like SDA, Benabasabasumba, archbishops. Abalala
balina ba reverends abatiibwa manya ga Katonda gonna zenga bigamba bagamba reverend 11 Zabuli olw'omwenda we mbaseera bidde Petero ekisooka 5 olunyi lwa 2 agamba nti omusumba mukulu wali abisa tulina abakulu abasumba mu kiseera kyaffe kino kikyamu baganda bange so mbanesa muzuke baganda nkasomesa limerene sembayo nfundikire ebigambo bineeno ku lutimbe kanjisome mfundikire nja kutandika omundi ogunaddako salimere ddako egamba bweti katugisome tumafundikire bwe tuda ku lutimbe agamba bwati katusome statement eno tufundikire kubanga kadde kaweddeyo abo tuda ku lutimbe agamba ebigambo bino mbiwulirize the Pope and God are the same. Papa ne Katonda biyomu. So he has all the power in heaven. I know winza bonna mu ggulu and earth ne kunsi. Papa Pius II quoted in Barclays chapter 27 page ya 218 mpozi agambye nti Papa ne Katonda be bamu. Bwekyo Papa eno winza mu ggulu ne kunsi. Yesu Kristo agamba peredo winza mu ggulu ne kunsi. Papa agamba he is the vicar of the Son of Christ. Emujukire vicar wa Yesu Kristo. He is the Holy Spirit, the Spirit of truth. So katulabanga bakozesa title zino azitwala. Obugambo bino yatandikawo kubisiyaga maaso ku sabiti ejja yafundikira no ebyokuyiga bineeno kubanga kadde kampeddeko nembadde nsaba baganda bange support this program. Tuesday ku macha sabiti tujja kubonga tuyiga ebigambo bineeno bebaza okubeerako nga muyiga ate tukomye wanene ebyokuyiga tubireseeyo bingi nnyo naye ati siko kitutegedde tukitegedde. Support the work of God because the time is at hand. God bless you. Happy Sabbath.